The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hello beautiful people, welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel. We welcome you all. Mwebale nnyo kubeera nga mutwekomiddeko okubeera ddala eri gye twatandikidde with Dr. Kiza Besije mukulikeeyo nnyo mwena ababaddeko and njagala obbaniza atera ku Snap Talk with your girl Teddy Teangel and our two beautiful princesses. Yes, we come here every Saturday to articulate issues eziri mu society yaffe, be it family, be it relationships. I know many of you find a lot of interest there, but anyway, abantu people are dying, depression never to your relationship nenga fe tuitwala lightly, but Snap Talk fe twewaine tugamba let's come here and help you out in each and everything. And today we are going to be looking at a very nice topic, because I mean February is just a few days away, and yes, many of us have siblings, we have children, we have everyone that is going to school, be it campus, be it high school or primary or nursery. And the question is, parents, how have you prepared your children as they head back to school? Gwe nga omuzadde okozeewo ki omwana nga addayo ku ssomero, guze requirement gwe n'ogamba nze gwange guwedde oba okoze naako kye bandiise career guidance, no not career guidance, guidance kale okubuulirira simanyi we bakuyita ndowooza mu luzungu, but I think career guidance is more with the career. But I mean, have you talked to your child, have you counseled your child, have you found out what they are interested in? Kwa wale abamubonga byagana n'okuganda ku ssomero and nti kale biganye ku ssomero kamutwale wanne wano. Right about now, I'm going to take this opportunity, welcome the princesses, to salute you. But before, I want to bring to you the happy news. Diaspora Link is back. More details coming ahead. Ngena kwamba gamba. How is it back? Ngena kwamba details on how we are going to be doing that. Diaspora Link, ekomio, it's going to be very interesting. But right now, let's stick to this. Snap Talk is back. It's Saturday. Let me welcome the princesses, Wabuzeko, and then we continue with the discussion of that day. Leo kansanikira no Omumbejja Luwedde Lilian. Omumbejja Luwedde Lilian ngona kandi kanyemoko mukanupe. Baka Valentine. Buno bugoye bukala bwa mukwano. Genda mwezi gwa mukwano. Bade mugabye. Genda mwezi gwa mukwano. So I have to remind people, like, they should be seeing me knowing. Together month of love. I should be receiving gifts beginning from Monday next week. Paka January work. From who? From baby. Linda shaka February wagwa kwa ndimo kufuna ebirabo ebimuli sente chocolate ngobwo n'amasimu esimu kwata amangu agwo gikoje wakafuna Mumbejja
So because it is the last Saturday in Jan, the next Saturday tugenda kubeera mu February. It is going to be the month of love. Abayina abaagalwa namwe abayina abantu nga kale babakoleddeko ekirungi mu bulamu bwamwe, gift them, spread love. Bana ekirungi nnyo obeera mu mukwano. Naye nga mbaniriza ku Snap Talk mujje tunyumyemu abali mu kuzaayo abaana mu masomero, omwana w'omuteeseteesa otya bannaye sorry mbadde ngenda kikuba ekigambo naye nkyogere nta homosexuality banganya okwogera oluzungu ku Snap Talk anaye ne bwolaba njagala kuboologa nganya okwogera oluzungu olusussa nnyo mu Snap Talk balunganye. So kati simanyi homosexuality nkyogere ntyo okuba kireme kanga abantu bwekyogera mu Luganda kizimba kinengeje kizimba naye ate kikutte nnyo mu masomero. Omuzadde omwana w'omuteeseteesa otya wakimulazeeko nti ekintu ekyo gye kiri, so abeere nti ali ku safe side agende mu ssomero ng'ekintu kino akimanyi nti gye kiri. So bamikwano abazadde namwe abatali bazadde, olina batooba abaddayo ku masomero, olina muto we yafunye exams eza PLE yayise, how are you preparing them okubanga saawa eno bava mu 11 ddala agenda mu 11 ddala, how are you going to help them cope up with the situation? Naye nga tujja tunyumyemu enebeera Snap Talk, tubeera free oyogera kyowulira ku mutima, experience yo gyogera nga bweri neyamba omuntu omulala. Experience yo gyogera nga bweri neyamba omulala. Omumbejja we Buganda buza kwata olunaku olwaleero. Ane mwebale nnyo mwenna abatwekuumiddeko. It's yet another edition of the Snap Talk. Mwebale nnyo kubanga mutugoberera every time nemubeerako times nfuna bu message nemuntegeeza nga bwe mubeerako. So bambi mwebale nnyo, mwebale ddala. Olunaku olwaleero tutunyumya ku nsonga enkulu eri serious. Olina muganda wo, olina mwana wo, olina mwannyoko okiwulidde nga akyasoma butya bw'oyinza omuteekateeka. Munnange abasinga kati ndooza baddayo wiiki ejja. My sister told me abamu batandise nadda 30th. That means next Monday. Ab'ekisulo bareportinga tomorrow. So munnange omuzadde bigambo ki byogenda okubulira omwana, bigambo ki byogenda omugamba byagenda okugenda nabyo. Waliwo akantu kendabye esaawa nga tuba tukaaba twegayira muzeeyifa aba basookayo tukwate obutanda okakasa anti kakati esala y'omwana yenna nasomera mu kisulo naye kati nga fe abamu obeera toyagala kgenda kubanga ogimanyi ewiiki esooka era lawuzi nga baana basinga bati bannajjanga anti kakati wadde baba tebannajja naye gwe oli katandako akawa waggulu obulamu butambulira eyo bulungi nnyo. Deeka yawasi esingamu ebizibu eva omwana kwawummulira kwe baagala oli ajjako n'engatto zimumpumulidde wano ebigere mbitadde wabbali mbeera n'eddeeka ye eyawaggulu kale obulamu bukunyuma. N'abalya lanci batuula wansi batuula nno ku bubwo ne baleka bagweereza omufaliso. Nze Omumbejja Luwedde Lilian nana embaniriza nze ebyo ebintu byalinga binyiza byalinga bisinga okunyiza mu kusomero nze Omumbejja Luwedde Lilian n'alyoka agweereza omufaliso. Nzijukidde abaana bwe nasomera nga bali mininga Omumbejja mbusimayanga omufaliso gawe guggwerera every time you come you sit on my nze nalina akatanda nga tegugwera nga gwe bali mu kasonda abaana gye beekweka nga bagala okusala embiina abatayagala soma nga gye beekweka nze byali byantama bakwama. Okay, anyway, it's interesting how every time we are talking about such topics, tujukire ebiseera bye twalinga mu ssomero, you know, it's great experience. Okitegeera adayo mu February kati otandise opanga case naye kati nsaasira kwabonana economy yo etutwala naye abazadde mubeerezeemu like this is your child's future. I am here because my parent did what she was supposed to do. So mubeerezeemu temupowa totwala mwana wa haji kufumbirwa haji mbukiganye. Ate n'ekirala kyenjagadde nti newankubadde okufuna haji byaleese nti newankubadde kale tuli mu kiseera kya kayaasi neze kyenjagadde okwebaza ku bazadde. Abazadde bafubye nnyo okulaba nti ateekerateekera omwana we taamu eno esooka at least abeeko nekyatwala ku ssomero. Olaba bali mu kwetala abamu engalo bazikuba nezijula okwabika bwe ziti munnange taamu eno nze ntandikidde ludda wa ntandikidde kuki naye ng'owulira omutima ogwagala okuzzaayo omwana ku ssomero agulina newankubadde nti sente ayiza okuba tannamanya we ziva tannamanya butya bw'abazaayo naye ng'owulira ayagala naye ate waliwo n'abalala abaagambye dda
nti yatandise okubalirira ttaamu yakubye nesooka tagibala muteyisa abaana badde sinajja ku show nempulira agamba munembu zuku kaweeraliikirira abaana badda ku ssomero nengamba lindako so muteyeebageko olina kweraliikirira right now bw'aba nadda ku ssomero ate nno ng'ogyeko n'ekyokubaza ku ssomero mbubeeraliikirire ne ku kyokulya mugambe zuku katweraliikirire abaana badda ku ssomero. But anyway, parents, here is a chance for you. Tell us what you have prepared for, your parents, your children, sorry. Your children are going back to school, and what are your preparations? Is it about the economy? Nti gobane ogambane sina za bitabo sina oba kati nze nguze bitabo kimu kimuwadde yamanyi. We also have such parents that say, nze banna I played my part yamanyi nga go for you think if you buy sugar, you buy your requirements no gula kina chini, your part is done. Little do you know that right now mwana agenda kwatali nawe for 4 months if I'm not mistaken. For 4 months, and the question would be intanda ki gy'omusibiridde awe nyine wetandikira Omumbejja webuganda niwe gwasembye ko kandandike nawe gwolobooza. Anyway, mbisa, you share with us maybe entanda gye bakusibidanga mbisere, because requirements were ziri, but it's past that, it's beyond that. Okuzifuna omuzadde akutwala nzijukira my mom nalongo mugenda mwenna mu kikuubo olwaketalo tekaliiwo mugenda mwenna mu kikuubo kati buli kyagula akulengeza nti nkiguze ssente bweziti ne munoonya ebitabo ne anti kati muba ne budget waliwo gojja kwagala smartphone kwa ya manuscript nga mukwano tagenda pick fair sina pick fair waliwo bino ebitabo ebirala bulinya ndera bide batera nabikolera ku nasa Yeja agenda okuwa kiwewuka bw'okikwata bw'oti kiwewuka kizimba kibeera kinene wokiwandikamu ne kyeyongerako obunene nekyongera ne kizimba oba inki yakyongerako weight byaguza okukola ki okuyambako like okwongererezako because kati ffe tetutwalinga tetutwala bitabo bipya bw'oba oli mu secondary naye munnange nga mutambula mwenna gwe newoba olina ebingi ennyo by'oyagala ajja kulaga nti gweoba oyagala box ya pen ajja gula peni 5 naye ezo peni ajja kuwako 3 2 zijja kujja wali bazza ku vidi ezo ze2 zajja nazo like nga budget eri limited naye nga buli kyagula kutegeeza ndowooza olaba ebbeeyi y'ebintu olaba buli because twagendanga ng'osangawo n'abazadde abalala omuzadde omulaba abigula ate nno ye nga bw'ayomba n'okuyomba ekyo nakigula guli omwaka obuwedde taamu mbwewedde nguze seti taamu ewedde okiwulire kati waba nga agiguze mu third taamu wano mu first term tosuubira seti mpya at least etambuleko okutuukira ddala second term wenaakola ki wenaggwerako naye nga seti lwaki eba ekola taamu emu babbamu ebintu kumenyeka n'okumenyeka obwo omuntu bulula bwamunda butuuka ne bugira you have provided me how you label everything in the set. It's a full set. Nina tika rubber no jide bolinga, protractor no jide bolinga, square ne no jide bolinga, ne kalula kawavu no kale bolinga na bani no. Eh, ngobile bolinga chimu jide bolinga chomo damu set. Is this yours? Wakati ne kwata nsonse kamwe akalimika peni kati gwe jibbe yange eberera gati wakati nali najifumika. Era wale bolinga. Era yalirebo. Sire lebo. Ekyalinya kyo kisusse kwa rabbe egonda ne kakati omuzadde ngazijukire ddanga nga bakutuuza wansi nalyoka abikunyonyera kigambo kimu ku kimu ndowooza shopping tuvuddeyo naawe olabye sente zendeseeyo okiwulidde olwo nno nga weeraliikiridde nga bw'atandika okunyonyola holiday eno n'akujjukiza emisango nno gyonna gye wakola olwo omanya kikujjukisizza emisango sente za pocket money zikendeera bw'abadde bakuwa mutwalo kafuusa akanaana ekireeta obuddamu n'okukola omusango omulala nga zidda ku 5 era zogenda nazo ate nga zigendeddeko ebigambo ebirala biyitirivu nnyo nti omuzadde ng'akujjukiza bulungi nnyo nti munnange ogenda ku ssomero sigenda kusiriwalira eyo ekyo maama wange yakyogeranga nkutume ku ssomero si kusiriwalirayo simanyi kusiriwalirayo kutako yali ategeeza ngaekusomerayo obusonde tufuna amagezi ekyo ng'akikkaatiriza nkutumye ku ssomero sikukola ki sikutumye kusiriwalirayo because nze ebintu ebisinga byonna byonna information yonna yonna gye nafuna esinga nagijjanga ku maama wange kakati ng'alina okutegeeza nga bw'ogenze ku ssomero n'akutegeeza ne banna abalala gwe nnofunye omukisa ogenze waliwo abatannaba kugenda ng'alina okikutegeeza gwe nnofunye omukisa ogenze mu kisulo waliwo abatagenzeeyo gwe nnofunye omukisa ofunye ebitabo waliwo abatabifunye okiwulidde ng'ebyo abikujjukiza mu mutwe nti ogenda ku ssomero mu butuufu nga newa bw'ayagala kujjayo kitabo kipya nga obuukamu peegi emu otandika n'ojjukira nti yankuutidde ogw'ebitabo n'oddayo mu peegi ez'endala ze wali wabuuka n'osooka ojjuzaawo ne weebuuza bwonna obisoma bigenda kukwatagana bitya nanti naawe beera toli serious why in the first place skip the pages pages ezo ziskipping oluusi ng'obanza okuteekawo notes naye ate ne zikubula
oba wamisingawo ko n'ogamba nja kujjuzaamu notisi bulungi nnyo naye kakati otya okugjayo ekitabo ekipya nti ebitabo byakekkereza oba gamba tokiina na kiina kyakugjayo anti oba tekirina ogwo ne gujabagira kubanga bw'obimusabira asooka n'akubuuza watwala ebitabo bimeka kakati n'oyo ye muzadde nga bajeti ye agibaliridde buli kyotwala kyonna kyonna aba yakoze ekyo aba yakibaliridde kakati ffe waffe obudde buno buba bwa bunkenke nnyo naye twakeranga ku ssomero ebyo simu okwekwata akatanda kuba nse nasulanga ku butanda bwa wansi sijjukirako yadde olunaku olumu okusulako waggulu kwanze nagendanga waisewo wiiki kakati nga wabagabulayo nga wiikisi 2 mudde ku ssomero mulina okukola buli kimu muleme kunyiiza muzeeyi bwe kuba kale nga okulima mulina okulimira ddala olubibi olunene nnyo asanyuke muli mutima kati buno obunkenke ennaku 3 nnaku 4 nga abaana olunaku lunaatera ddala otuuka nti baddayo ku mmande buba bwa bunkenke buli muzeeyi abatasalikako omusalaba mukambwe obusumu nga buyitirivu tomala gasaba kintu ate ng'eteeka liri nti bw'oba oddayo nkya ku mmande ne weerabira okusaba ekintu ne bukeera nga babuzayo saawa 2 muzeeyi tagaba sente ku makya tafulumya sente nga muddayo saawa nga 2 ez'okumakya nga weerabidde okubisaba ekiro kati ng'ekyaleero esente tezifuluma ku makya eryo lyali teeka tosaba sente ku makya tazikuwa takeera kufulumya sente omukuba ebisiraani abimaleko olunaku lulamba nga afulumya sente ekyo kijjiddemu bwekyebisiraani nanti mbu bwokeera okufulumya sente olunaku luggwako ofulumya anze bagamba bw'otandika mande yo yenditaminga wiiki yo bweneetamu kituufu okeera okufulumya sente kati nga tosaba sente ku makya toyina kyosaba kyonna bw'oba nga kyerabidde era nga ne transport wamwe musula naye buli kimu musula nakyo eva aba yabyejjeeko ye tolina kyomugamba mpoza ogenda omubuuzaako muzeeyi baayi n'abatwala aba yaba mwasuze nabo program nga buli kimu kyawedde tosobola kumukeera ku makya ng'olina kyoyagala okumusaba oba weereetedde obuzibu bw'otamanyi bayinza okukolokota okumala nga ssaawa nga nnamba naye nga bwakuwa ssente zijjirako ebigambo nga 10 naye simanyi abazadde b'ennaku zino bakyabikola era yaffe naawe ngaakuwatyokeza obwereere asookanakujjukiza manye nnakuyo tekanga mulayini nga woba ogenda okola ekyebusiro oganaye muzeeyi obusente yabumpa abuteera ddako ebiga kati olaba sente zange gye ziva kakati genda ozanye genda ondeetere wano embuto ate munayisize enkutumye nkusasulira sente ogenda oleeta olubuto anti olwo olujja kuba lwa bbeeyi nnyo nduguze ne sente nduguze ne sente genda olundeetere ng'owange yaŋŋamba bw'ojjanga nalwo ngenda bakuba gwe nenanyini aye alujja kuba lwa bbeeyi nnyo nduguze na sente ateeseemu sente 900 namba genda omuleetera olubuto kubanga lulwo lwa bbeeyi nnyo yali nakulusasulira ngenda oluleete kati naabe bw'abanga yagenda okuba droppinga ku ssomero mugenda abawa lecture mulaba muwala wa gundi bwe yafuna olubuto kati aliwa mulaba muwala wa gundi oli bwe yava mu ssomero kati akola ki buli example yonna ey'omuntu ya dropping out aba kirabika mweno wiiki aba abanoonya bonna kyalo babaako agibayenga examples abaaziba wamu kati naawe va kusoma ogenda ofumbirwe olaba oli mukwano gwammwe yafumbirwa mumwegomba nnyo ali mu mirembe omugamba muzeeyi nedda esente zange nze kati yatutuuzanga by this time nanti muzeeyi alina abaana bangi kati ng'ogenda okucalculatingamu esente zasaasaanyiza nga kituufu sente empitirivu nze we nasomera university nga muzeeyi alina abaana ku university 5 ng'ate ffenna tusasulira sente miliyoni emu plus buli semester kati imagine baana 5 ogambe kale emu kitundu times 5 kati ng'eraba abasente agamba eze sente gwe nkuwadde gwe ng'omu olaba ntono njagala okwata sente zo ze nkuwadde ogattekeza muganda wo ogatteko n'ezooli omanye sente ze nfulumiza bw'onoozimanya ze nfulumiza ogenda ziwa ekitiibwa ogenda osome kati ng'atutuuza mu lecture kati nga lwe tunaddayo ku makya kiro saawa emu wabeerangawo lecture paka saawa nga 4 nga ekyo tukimanyi ng'era ekyo buli muntu akimanyi kati abaana be bonna abanaddayo ku ssomero mwesololeza mu maka gamu wamaka mangi kati abaddayo ku ssomero bagamba era mugenda tuula mu maka amakulu meeting gyegenda otuula
baisaawe mu 12 mama atandise ddotuuka meeting jegendo kuva saawe mpaka kuotachika fees tomunna nga tochika kuki nga otandikira wa otya how so I think chai nengengeri je chatushepingamu that's by that very beautiful thing okwagala okusoma kati nga banyonnyola lwaki muyina okusoma n'abawa examples of the people abasoma abali obulungi era nga mzee yakugamba yadde tosome kubeera na mulimu mu office naye togenda kubeera nga atasome obwongo bw'entegeera yegenda kubanga yanjawulo nnyo ku balala ne bw'onoobeera ng'ofuna mitwalo 3 nga wasomye ojja kuba wanjawulo nnyo n'omuntu ataasoma chances zo zibeera high nnyo okusinga omuntu ataasoma kati ngera ekyo nkyagala nnyo I remember mama wa mukwano gwange Irene twagendayo kumukyalira n'atugamba njagala musomerwa nsonga emu olaba bw'okwata enkumbi eno n'okaaba n'omuntu akaabidde mu office ye ku kompyuta byanjawulo nnyo kati nze nja kaaba kuba emmere gye nalimye yafudde oli akaaba olwokuba bamusasudde mitwalo 5 ng'asuubira 7 kibeera kyanjawulo nnyo nti nze akaabira ku nkumbi mba munaku nnyo okusinga oli akaabira mu office abantu ba meeting banjawulo nnyo kunze bendaba nze ndaba balimi bannange oli a meeting abantu banjawulo nnyo so nze nebaza ne bazadde ba mikwano gyange nti bwe twagendangayo ng'oli omukyala mwebaza nyera muyita maama era wosanga nayo izoloza imama nga nzaala kuba tuconnectinga nnyo she will sit you down and tell you everything reality tabikkirira ne mama nge byatangamba mama Irene abikugamba naga mama wayinza obutakugamba because ye mama wakuzaala ebimu abityo bigamba naye nga buli wetu era fe mama afe yamanyanga ebimu tajja bigamba eva nga munate okuddayo kusomera abeerako ne gyabasindika omuntu gwe yeesiga ati ye teyeetiririra bw'aba mwana muwala ajja kumugamba buli kimu ndi kati saawa eno nyawe mama otandise periods weewala abalenzi omulenzi takukwatirira I think abazadde babulamu eyo connection n'abaana baabwe saawa eno lately gwo muzadde ali mu kunoonya school fees kati saawa eno tafuddeyo ku mwana mbeera ati gy'alimu they are not caring even about the mental health of that actually kati minyo Farida lately omuzadde ye alowooza okugamba ebyo byolaba bye baatugamba ffe nga tukula they would assume they are traumatizing their children but for us they helped us kuanga chakupushing ngama mzee yaga nganobeera noweeragenda ogenda kukola decision embiwe batawo jukira ha mzee yagambye kino yebati nogamba naye nfaaki nensi neweekomako but lately parents will feel like alikulangira omwana we ajja kulanga amazeko omwana we emirembe maka agawe abe genyini but I mean today's discussion we should copy a leaf if you are a parent at any one point but relatives oluusi nabo playing a role nze ebintu ebisinga ng'ogjeeko maama wange nze nakula nnyo ne jjajja wange oli omukyala yali mukambwe ewuwe tayagala nnyo kulaba abavubuka beesazaasaza mu lujja okiwulidde faabo muzeeyi yabakwatanga n'abakuba kibooko oba muze mu bulungi oba mu bubi ekyokubiri nze era wano we mpulira emboozi za Tenjo neegomba oli omukyala Tenjo ng'ayina bino byasimanyanga mugendo kyala ewaffe temukyala muzeeyi Kasimu mbu nina mukwano gwange omulenzi how I remember one time baatugoba school fees ne tuddayo ewaka batani fe basista babiri n'emikwano gyaffe gy'abalenzi aba basatu tutwala akajanja ewaka mama muzeeyi yakwata abaana bali n'asooka abalimisa twatubanga saawa 5 ne banyuka nga ku 8 n'abagamba bwe babagobye bagambye mujje wano lwaki temusoose wabazadde bamu mutyayo ki mwabali mukono n'abaana babe nasooka abalimisa olwokubalimisa naye abawe emmere naye tebadde oh my god kati oyo tebadde gye yakikolamu ndowooza tatange singa yali ayina ennimiro naye yali badde ng'alimisa abantu kubanga ewe yalinga takkiriza kintu kye bayita kusalaasala mu lujja wali nze nno gw'olaba omukadde oyo yali yaŋŋaana okwambala empale kati olimu kumenya amateeka siriyo nga zikomene zisaliza muno bwe mutate nga kikiribwe kiringa nga tekikwata kulaga figa kikwatira yadde ate nalyoka kwerako omutishat naye nali shabeni ngaga nga tetei gange nyambala ku lwokutaano aiwe banaye kakati bwebuntu okudda ku ssomero nalyoka kujjukiza wabangawo omukyala nga bamuyita Nakapaacu
akapaachi oyo ku kyalo ng'alinga kyakula sajja kale bambi ye yali maama ne taata nga roles zonna zonna azipuleyinga alina okugabira abaana be yali alina abaana abalinga 7 naye nga ka bizinesi kakola katono nnyo okusiika awo muwogo naki like muwogo paani sumbuusa naye kakati ng'akugamba olaba omukyalo yasiika muwogo alina okuweerera abaana baabo 7 lwakuba kale ebyembi ne wabaawo eggo byasimattukako nkiwulidde n'afuna olubuto kakati nga jjajja y'ekizampo gyakwaga koolifuna olubuto mwenna nga bwe muzize babiri gwe n'otaata w'omwana ngenda bakuba bulungi nnyo baluvaamu nga luvaamu naye nze ngenda kubakuba n'agamba nze wano ewange tewakulirawo bantu like yetakuza bantu bambuto era ne muwala we yamala kufumbirwa n'alyoka akola ki n'alyoka afuna olubuto naye ng'ekyakikukuutira buli kadde ng'ayagala nnyo okwatendinga miitingi z'essomero naye nga nze saagala olw'ensonga nti ku ssomero nali muzi nnyo wa misango kati nga ntya nti bw'anajja ku ssomero omusomesa yenna gw'anasinkana agenda muteerako akatambi nga bwe katambula kuba nze bwe bangobanga nga ngenda mu mapeera eyangobye bw'afuluma nga nzirayo mu kiraasi bwe bansangayo nga kale bakkuba ng'oguma nga nenkeera okomawo kuba zisakkirizanga kuddayo waka olw'ensonga namanya nga nti wodde ewaka omukadde oyo tayagala kulaba muntu ali waka wakiri akozesa emirimu gyonna ne giggwayo n'otusiimula enju nga bw'ogiddamu n'olongoosa eno n'olongoosa eri n'olongoosa eri okiwulidde naye nga buli woba ogenda okuddayo ku ssomero akukuutira nze fiizi olabye gye mujje akati wamaliza nakugamba ne maama wo olaba ssente gyazijja tetumanyi kyakola kituufu naye kale fiizi azireeta era ng'ekyakikola ng'akikukalaatira buli kaseera bw'aba akuwadde ssente zo like nga mpa ssente wiiki nnamba zirina okuntambuza wiiki kakati nga nze bwe nkola ensobi nenzirya ku lwokubiri wiiki yeetambulanga bwe yagikuwa yetakwongera ssente endala nti wabanga yakuwadde ssente nga za wiiki akuwa siringisi 10 luyina okutambuza wiiki namba lunaku bibiri kakati gwemukola ensobi oli ebitaano ku ddiiro nali mu P5 kati bwokola ensobi nosa n'okulya 10 naye kale tugendera awo bw'okola ensobi n'ozirya ku lwokubiri takwongera yadde ssente yonna akugamba nti mu bwongo bwe olina okukituninga nti ssente zo zaali zirina okutambuzanga wiiki kati gwe wakoze ensobi n'ozirya mu makkati ga wiiki zikwongera ssente of course abeera nga akubonereza nti wabanga olina kye weetaaga olina okukimutegeezanga ng'obudde bukyali nti jjajja nja kwetaaga ebitabo ku Mmande okimutegeeza Lwakuna olw'ensonga nti ye akugamba ebintu like si buli kyosaba nti ffe tukwera ku bukeezi ku makya ne tukikuwa era ne wabanga ogenda kuddayo ku ssomero of course omutegeeza jjajja neetaaga kino nakino n'akugamba ku byosabye ebintu 7 ngenda kusobolako bimeka 4 oba ngenda kusobolako 3 era nga amanyino era nze saalambulako smart work sente za tree kugenda mu zwentebe ezo mu budget ye tezaabangamu era nga ne bw'omutegeezaako bulungi naffe tetwalambulanga naye kati genda otegeeza omwana muto genda ku trip nze sijjukira kuzigendako omwana azirika nzijjukira nagendako ku agriculture naye muzaisi ye yazimba ako wange ye yazimba nja mugamba ako wange ye yazimba kati nzijjukira okusaba ssente za pate livers pate nambuuza nayo pepe jja mu UNED konze nedda nangamba ojja kukoma weekoozi kime kati ngagamba tuulaawo pate bweneggo ojja kuddayo ku Mmande sijjukira kubeerako mu pate nsomye paka wano ndi mukazi mukulu kirabika ensonga so agenda mukulu abuka simanyi kye bakola nze ku livers pate siina pate gye nabeeramu kuva P7 paka senior 6 ng'era nze pate bweba egenda byayo ku Friday for Olwokuna nga tuddayo ewaka nga tukomawo ku Sunday nebbanga kubanga kati nze omulundi ogwasooka era ne ya senior 6 yali egenda kubeerayo ku Saturday ffe twaddayo ewaka ku Friday bandi mwali baana ne musala nebbanga nengenda kusomera naye kasimugambe nti waliyo pato ogenda bunyo ne uniform n'okyusiza ku ssomero n'okyusiza mu kkubo omukyalo oyo yali mukambwe ennyo nga n'okumutya tumutyanga ne kukyala abantu bamutya naye kakati ng'alina ekintu kyagamba oli mwana muwala omaze okuzza omukono emabega ngezanga nenkulaba n'obwana nga mwetalaatala bwe muti ewuwe nga tokyalambuzi ngenze kukyalako ewa mukwano gwange gundi nedda era nga ye akutuuzaawo kaati n'akubuulira bwe yabanga abuulirira abaana abamuyitanga ssenga mu bintu ebimu nga naawe akuyita nga kugamba nti kakati gweokyasoma weetaaga omanya ebintu bino wammanga ensi teseka era yeekyo ng'akikugamba ensi teseka okiwulidde olina okubeera n'empisa naye atebeerako n'obugaaniro like gaanako okiwulidde n'agamba nze nkimanyi abasomesa bakwana abaana ku masomero
okiwulidde naye ate gwe olina okubaako olina okwerekeramu ekitiibwa kyo kyova ndoza yanyambazanga n'agagoye agakomera ate onondaba naye abaana kati saawa eno abaana basoma abakulu nze nalabye abaana abacelebratinga okubanga bayise nga abaana bakulu banaye bazadde mutwaleko abaana mubakebere embuto you never know what your kid is doing abaana mubatwale mu malwaliro babakebere mujja kuddaawo bakugambe omwana we yafudde ng'ali mu kukola abortion nga olowooza nga tomanyi omwana omuzayo okusomero mukebere omanye omwana talina bulwadde bwonna omwana mutute mu ddwaliro ne baŋŋamba alyoke naye mmwe omwana obadde naye abamu tebabadde nabo balina mu byalo agenda kuvaayo ku Sunday nga ku Monday addayo mu kisulo naye amasomero ennaku zogasaba those things omwana alina okukola medical check-up before they go back to school. Medical check-up omwana tagenda kumutwala no like abazadde balina otwala abaana for medical check-up nanti omuzadde agenda kumulaba nti eyo punishment agenda agule wali ka medical form ka mitwalo eja ebiri omusawo amukaka muwandiikireko omwana akatwale ku ssomero ngalowooza mbu ayamba musomesa kumbe atingana famire ya mwana I mean bulamu bwa mwana we so abazadde abaana bano mubakebereko omwana wo mutuuzeeko wansi omubuuza kiki ekimukaluubiriza ffe muzeeyi yatutuuzanga omu ku omu n'akubuuza kiki ekikukaluubiriza lwaki subject eno giperforminga bubi obuzibu buli ku ki buli kumusomesa obuzibu buli ku gwe totegeera just totegeera oli musiru tamuseka nagazeeka sibwasubira okujja kugamba ki iye muzeeyi ni musiru kati kubanga bwe waayiriza omusomesa enkya mmwe babiri bukolokolo paka bamusomero paka bamusomesa ndikirabika muzeeyi ndi muzeeyi kati nze nabeeranga buzibu naye era nze nga kintu kyezi naye ngamba wabula muzeeyi nze obwongo bwagaana okwata chemistry banjagazanga nnyo okubeera omusawo kati nga muzeeyi ayagala mbeere ngende nsome enansi kati nga baagala nnyo nkole chemistry bulungi because it is one of the subjects chemistry and biology kati nga every time nkomyawo report kati ya chemistry ebeera mu past 7 kati nga ngamba omutwe gwo gwetaaga tukutwale tukulombere edduwa wetaaga nsonde sente ntunde ettaka bakutwale ola mageme dina osabe amagezi otegere chemistry. Oh my God. Otegere chemistry and he will give this talk to everyone omu nga bwe wakoze era nga ffe tumanya muzeeyi will always come with positive appraisals nga tamwewedde kati nga n'ebibuuzo ebyakomyewo ebayise abayine ebirabo byazze nabyo era nga bw'omanya ebirabo oba abakoze bubi osemberayo kuba abatagenda bekuwa wemmanya nogamba kati era nga abakoze obulungi eno week yakupepeya na muzeeyi bw'abaako ajjako e Kampala n'abaleeta bagenda okukyalira jambala tugende omwana wange yasobye bulungi naye ngakola bubi owulire kasimu omutuufu yaani nga yinza okwogera kuva holiday wetandise paka weevo gwe example temubeeranga oli ajonona school fees wange yazegenza kundetera no myenda bagambye nze njirya gye nsasulira so kati nga buli omu akola tukola bukubirire kuwangula birabo bya muzeeyi nga buli muntu effort gy'oteekamu osome nnyo wangula ekirabo kya muzeeyi kubanga yali talina lugabinkirizo ngero olaba akuwadde ekirabo oba gakoze bulungi nnyo nno ddala kati naye abazadde ennaku zino omwana bw'asoma thank you I love you so much we are in an era abana mbayambe we are in an era abazadde batono nnyo abedda no actually tuli mu era ng'omuzadde asobola omalako ttaamu mwaka mulama atamayi report ya mwana asomye ati wajja ku video asembayo okujja n'aleeta ebyokulya nga class time ekugenda okebera ku results tuli mu era nga abaana bagenda ku nnasa awummula anti tebakukima ku ssomero niwezaayo waka noyitira ku nnasa n'okola report yo n'ogitwala ewaka nze sijjukira kwezaayoko waka we are in that era mulimu abaana abalina guno omulaba zino lousing week sorry to cut you short abaana abamu beewummulira n'akyala ewantu kakati zino week kubanga government schools lousing weeks zibeera bbiri kakati weekend esembayo ku lunaku lwennyini olwa report n'alyoka jana na report n'alyoka agende w'omuzadde naye ng'ezo weeks ebbiri zilawuze week mwe bamaakingira ne bakola report abadde I think obo bulagajjavu bwa muzadde nga n'omuzadde tamanyi ne contact ku ssomero ly'omwana we gy'asomera gw'okubira essimu n'omubuuza ebibuuzo bitandika ddi abasiniya fo bamala ffe muzeeyi yabeeranga ne timetable yo nga naawe tonnagimanya nako
Ng'amanya lwogenda okola pepa, ogenda yisaawo wiiki, okole pepa nakati eno wiiki ddayo ewaka. Okola ki ku ssomero nga toyinaayo pepa. Ddayo ewaka waakulabirako wali. Olaba Farida, n'ekyokuba oba n'abazadde abakambwe enwano ebyala kinga ekyatuyambako. Sinako omuzadde oba sinako omuntu gwe mbadde naye nga simu. Kati nno nze ng'olinamu kulya okutya bansanga batya nga ntaayaya ku kyalo. Ate femize yali akuba. Kiwoko ate nga ziringa za msonza kubanga tebazikimanga mu nnimiro. Zabeeranga waawo mu nnyumba kibooko. Ndowooza olwokuba nti yalina abaana bangi he had to be hard on us. Owaffe yali yagula oluga lwewetamu bweruti. Okutangira abaana be lwakubisa emigo. Obutoonoone. Olaba nabeera ku university. Akajanja ka university nga nne Muthadiya. Netuva nekava Muthadiya university. Netuddayo ewaka Christmas. Netutambulako tugenza kuchakala. You know, I gave you the whole story of Christmas. Yeah. Kuchakala. So Mosei was not at home. On 24th batubikiranga muganda wa afudde. So he had to go. Akajanja tumanyi tagenda kudda tasobola kuva kulumberwa muganda we. Ayina komawo ku 26 mpulira. Tukomawo ku nyanga yale sedda order. Temubagulira azini makiwazi wiwe at 10 pm. Muzai atenga sigamba mtwali bagala bokka twalina ba brother bafe. Mama twagenda tuke waka Zaina yali asigadde wino Zaina ngayogera na mudirisa muzai agambe tetubagulira. Yali agambye ate kati baggulewo yali agambye ngayogera na mukatisa ngayizoloze ba muzei yakomyewo alina wali awamulengera ngayogera na kama muzei agambye tetubagulira azini we Thadiya nga tuli ku campus omwana akomawo saawa nnyeze ekiro naye nga oda yalumye dda balaba bakuze nnyo bagende yo ada his because oda yali bweti omwana omuwala bayisaawemu oyina okuba ewaka oba otya bayisaawemu you should be at home. Kati fa akajanja kasawa nya mama katugamba muzee yalina amaka mangi alese wano oda katugende mama nga nayo yalese yoda oda nga nayo oda bagitese yo temubaga kale yagenda ayita mu bwanje mumakaye gonanga yalese mudda oda baba tukande mugamba kaweddemu netumanya kawedde mudda kakati nno netugana tusule wa brother waffe yali yafuna yali serious egana n'okugigula ekiro kyo enkutidde sawa nya baga ntugana tusule wa brother waffe kati kumacha oda yali tebalya bakere bukezi bagende balime nengo omanyi temwalidde sapa ne breakfast mutajirya ne mugenda ne mulima ne babalimisa paka sawa 7 nze navayo nga ngenda kufa kaiza utafa muganda wange ateje kumere Farida gema ntayinza butafa. So I am telling you sometimes waberawo omuzadde wateekwa okuba hard on the kids kati muyinza obutachi appreciating kuba muli baana olabanga bakunyigiriza naye in the long run olaba okugamba kituufu muzeeyo yanyamba even now kyakulira munti by 10 pm nino okubeerewa nze by 9 nino okubeerewa by all means nchindi mu bwongo era ngenda tulabwe njagala kudda waka as if wali yanga angoba oba agenda okumbuza nti lwaki okomyewo late because now kati bachinteka mukati chindi by 10 pm I should be home oba mbadde ngenze out oba mbadde wa out yange talina ku exceedinga 10 pm zino okunsange waka so abazadde abamututule n'abaana bano sometimes abaana balina ebintu bye bayitamu naye ngati make your kids your friends talk about bullying in schools abana baba bullying femze awo muzeeyo yaberera ngo ina self esteem eri wansi oyinza n'okuta okulopa awo muzeeyo yaberera ngo naye ng'ate ebintu ng'ebyo kyangu nnyo okumbulinga kwanza nali simanyi like nze kati nkukolere kye kwanza simanyi kulwa obera ngo omwana yetaga mukyusa somero naye ng'omusibye kusomera omwana asoma bino because musiru but because of what's happening at school abaana baba bullyinga mu masomero omwana nalweddera nga tayagala kuddayo kakati wali ng'oli mupya mani amasomero classes mubaamu ebikosikoosi mubaamu kigrupu kino mubaamu kigrupu ky'abasireya mulimu abaagala ennyo okusoma kwaffe ne dormitories zaffe bazaawulanga twalina campus dom kasoma dom bufumbo dom then neeri balukaaba buli gwe bakyawanga ogende bufumbo dom beyisiza ddala nga bafumbo bennyini omwana alabirira omwana munne n'ogamba nnaali imagine wamusindika kusoma campus dom bali basireyinga kati kasoma be bagala okusomera basulanga ku mulyango kakati ng'abaana abamu bano aba campus dom babulinga nnyo bano bakasoma
oli because yayagala nnyo okusoma be babeera mu prep be bakola kati nga baneno babbuli abaana abasulanga mu campus dome era nga bo babbuli naye kati nga mulimu abaana abamu nga ye babi tajja kusobola afatawa otwaite tugambwako ku ssomero omwana akasi ntagambwako tomubuulinga mba naloopye edda nga yatuuse edda yaliwa yaliwe yakunyiriza aliwa bbuli naye ate nze sijjukirako kuloopa waka because yali yatuwaliiwe nti bw'oba wabeeranga wakunyigiriza ne bw'aba musomesa I remember last born waffe bamukuba ku ssomero nadduka emisinde okuva ku ssomero paka akayasanga muzeeyi avana mu nnimiro mpulira ne gambutusi bwe yaziina teyazijja namuteeka ku piki tugende bakiridde essomero bali munda namugamba tugende muzeeyi n'ataka nagamba atonyinyonyola kyakoze nze kyenjagala okutegeeza kirimu tebakuba mwana kibookozi muddusa ku ssomero bwe mba kale akoze ensobi mukangavule tomukubanga eyassa omuntu nengamba naye woyendiddamu okusanga omwana no nga gamukubye nja kukuba engumi azini musomesa so kati that applied even to kids nga nze bwombuulinga I will go and report to my dad so abuuza bubuuza yajja buzimu office y'ekyemu ngagamba nje omwana gundi gwe njagala okuwoninga agenda kulemesa omwana wange okusoma and many kids baganya okusoma because abaana ku masomero bababuulinga era he will come to office ne bamuyita namuwoninga toddamu tomanyi sente zejenzijja okuweerera omwana wange oyo sabwe omulemesa bw'omumalako emirembe ku ssomero ogenda mulemesa okusoma. You see, when you are stressed, you cannot grasp anything. That's true. Have you ever mpaka nyini kano tulibeera bakulu n'okwata oba Bible oba kitabo osome n'osoma page emu okumala sawa nga namba because you are not you're not concentrating. You are not concentrating nga wajja bwati ne bikuwugula n'oddako oba akasoma two statements n'ofuna ebirowoozo sifa kati bakulu ebirowoozo babikuwuuba abaana badda ku masomero. Last time I got the prerogative to visit my last born twagenda ku her visitation and I remember she was crying omanyi omuntu ali in pain like ngakaaba ngagamba mommy these people are so bad, they say I have a bad heart, they call me a bad child, mommy am I a bad child nga just ye bamugamba she's a bad child and it hurt her and she kept asking her mother, mommy am I a bad child, am I a bad child, they said I'm a bad child. Mama ye nanyiga nnyo. Actually, matter of fact, namchuse somero. Just because. Namugamba, you're a good child. First of all, you worked so hard. You passed. You are number 2 in class. Namuzamu amani. Yeah. So many of us, like, I looked at my sister cry with a lot of pain, and I felt like crying. But balamoyo mwana tasobola kweyabiza manga agenda na estimate muganda agenda lekera osoma berawo interest performing poorly, you don't even know the cause nawe no yongerako okumuvuma ewaka wali mugezi oba ekyatuuka obereyo mu kuzannya buzanyi naye nga alina ekintu ekimuganye banaye mwe kubeera bull at school kyekintu ekisingira ddala okuta estimu y'abaana nolaba nga takya concentrating otya okuwanika omukono mu kirasi bagenda kuŋoola bakusekerera otya okuwaayo ansa bw'enaabeera enfu bagenda kuyeya wiiki namba twalina abaana abananaagira abaya akatandika okwogera nga waliwo abagobereza ebigambo bwayimirira nga bayimirira twalina omwana bw'atyo mu kirasi naye teacher wa history nga amwagala nnyo ngera amugamba bw'owa explanation yo wandiika owanika akapapula ansome and it helped him a lot because kati nga bw'ayogera nanaagira kirasi neeseka kati nga bw'abaana wa answer ye nga bamugamba wandika ku lupapula I will read kati ne kimuyamba nnyo I think n'abasomesa betaaga n'abasomesa mugamba omwana ng'ono ananaagira edda twalinanga ebyo ebintu byesoma okutwala ku ssomero ne bakwasa omusomesa simanyi babikyaliyo. Yeah, by the and it would help. Omayinga bano babeera bagenze nga gobeera in extra classes ezo nga wobera munafu. Wabanga muneka coaching yako erudda coaching yayambanga nnyo n'abaana njoli atategeredde mu kirasi najeno na osoma holiday abera de coaching oli mu kisiro naye bano bagenda kunaaba gwe nga sebo osigala ne extra classes ezo paka wogenda mu prep ka coaching baenda kola coaching n'empulanga bintamye nze ku ssomero saaberanga na coaching naye wakai muzeeyi yali yazimba ennyumba ye n'ateekamu akasenge nga mulimu ne blackboard I think kyonna I need to sit with muzeeyi kasi to identify ekyamuwa motivation okwagala nnyo osomesa abaana be because buli kimu nga kiri mu ntegeka nga weekirifu twalina wa ekisenge nga kirimu ne blackboard kuba nti ennaku zino agenza amenya ennyumba yagikendeza mbu kati abaana baggwawo kati nene ayagala gifunza naye nga waliwo blackboard kati nga emuddayo mu holiday afunayo abasomesa be
nga bajja babasomeseza waka teri kugamba ngate mugende kusomera mutandikire coaching abasomesa bakwano abaana benga talaba waka wa usomeseza abaana be no genda teri ku nze nakwata esimu ngandi ku university by the way nali ku university in fact ebibuzo bya senior 6 bwe byakomawo kwe kungulira esimu nga nayise because waliwo possibility nti bwe nabangudde sina kwata simu nina kuddayo concentrating bulungi so we byakomawo and then the gift was abayise mwenna ngenda bagulira amasimu that is how I got a phone ngani mukazi nayo wano omwana yamaze P7 nafuna bana yamugula iPhone 11 iPhone 13 Pro Max one of the latest iPhones. P7 by the way, not senior 4, not senior 6, but P7. So that's how life is taking us so fast. Naite bajiba tamia. Jaje ku somero. Baje ekituufu naye ate Yesusa abana batame. Ku somero nize mingi nnyo kati ejiri. Yeah. Abaana abamu bagenda ne drugs, omwana agenda n'omugati nga wakati ekiriwo tewali nakimanyi. Mulimu amasomero agamu nga tegali kini nnyo bw'obikula case ne babikula emigati tebagikebera. Makati toseze ezimu abaana bazisalamu ebituli n'abaako kyateekamu. Abaana batwala drugs. Naye omwana ono at this bwabanga ayinamu ku mbala y'eddiini. Mulimu ebintu ebimu byatagenda kwenyigiramu. Exactly. Mulimu ebikosikoosi ebibeera mu masomero. Dormitories ebibeeramu ekiro ebiyita ekiro ebisinga tetubimanya. Mu dormitories z'abawala mu dormitories z'abalenzi mulimu ebintu ebimu ng'omwana bw'abanga musingi gwe yafuna ewaka ogw'eddiini gwayingira bulungi nnyo mbongo bwe ng'omuzadde yatwala akadde n'amusomesa bulungi nnyo n'omwana ne kye bamusomesa nga bakimwagazisa bw'atuuka ku ssomero mulimu ebintu ebimu by'asobola okwenenya n'abireka ne bigenda twabanga mu ssomero nga mulimu abaana abafuluma ekiro n'agenda mu kiraabu n'adda ku makya ne bumaamu abaana abalala practicing nga ebintu ebyenjawulo beboogerako kakati homosexuality mu masomero mu dormitories z'abalenzi. I remember I was in senior 2 brother wange ne bafuluma n'abaana abalala ndoza ekigroup kyalinga ky'abaana 7 bagenda kulaba mupiira. He was in senior 4 mama ne babakwata ne babaleta abazadde Muzai kasimu. Bazadde be bonna bali abazadde abalala bonna. Tebakubira abaana baabwe kwa assembly naye yeyita assembly. Okulaga exam. Niwe twasomeranga nga it's embarrassing okubira kwa assembly. But nowadays it's a trend. They don't really care. Okubira kwa assembly, life continues. Africa na celeb. I saw no then when we were studying. Like assembly. Kati ekyo kyokka. Kyateke ntisa mu buli muntu yali asome waka. Omanyi omwana omwala okubira kwa at least nene wafe olwo omuzadde mu primary omuzadde okubira kwa omwana kwa assembly nga bamukeera primary omwana yali mu P6 naye ng'omulenzi gwa dating wa P4 naye yali mu Sudan kati nga alina ssente bulungi nnyo naye bakuba omwana omwana wali bamuyita nanti yali mu Sudan yali mukulu basanga kakiti wako omusajja essaawa yonna n'akasomera ku assembly bwati bulungi oyo yalina yamanda okumanya ng'eyamanda ekuŋŋaanya buli kiramu omusajja n'alyoka amukubira ku parade. Naye nga tumaliriza eno shows njagala okutegeeza abazadde omwana wo saawa eno embeera si nnungi muyite otuule naye abaana balina bingi bye bali mu expectinga the expectations are really high muyite otuule naye omunnyonnyole omugambe nti nkwagaliza ekisinga mu bulamu naye saawa eno kino kyensobola. I would want you to have these blue books counter boxes abaana zibakwata n'obulira nga kituufu banayi nange gye nandikutte nange gye nkwagaliza naye sente siziina kwata katukwaya genda osome. What matters is what you grasping in your head. It is not the book because ojasanga nga ina nange blue book eje wegomba tayise nga gwata akolera mu kino liri nkyaganya okiwandika mu ekizimba mwana gweze kitabe kinewunyisa okigula kitono okiwandika mu kyongerako size ngagoyise you need to have these talks with your kids omwana akutegeere mu kifo ky'okugenda ng'anyiiza oba ng'akaaba taata tampadde kino nga nabadde nkyagala they will understand because kati abaana bategeera baana bato nnyo you find omwana wa 5-7 years nga reasoninga kikulu like nga reasoninga nga muntu omukulu so you sit down with your kids obagambe banaye embeera bweti mbagaliza kisinga naye embeera tenzikirizisa kyembawadde nkibawa because kyenina
sigenda kugenda kubba so mugende muwe kyemba wadde ekitiibwa musome it is the only real talk you will have with your kids ne bakutegeera naye buli lw'obiikirira njagala omwana nga ategeere tata wayina sente toziyina mu butuufu teziriiwo naye you want to keep your kids in that class gye batalimu obaleete gye baleetera okukola ensobi ajja kwewanika ku ssomero ebitali bituufu obeera mu ssaawa buli ssaawa ng'oli mu kusasula bboto z'abanne zayonoonye nanti oba otagambwako wa busungu bwakwata bboto z'abanne bwazikuba wansi ne zaatika eva obeera oli mu kureplacinga bakutenda omwana oyo wa busungu nnyo tagambwako bulinga bwajjajjawe sebiddayo naye wali bwatyo banaye abaana bano mwogere nabo sometimes n'okkuba omwana tekiyamba when you have real talks with these kids they will understand you bulungi nnyo tewetaaga nakubakuba naye mukwekerera abaana bammwe mubaleetera okulowooza ebirala omwana alaba taata avuga emmotoka he thinks sente weziri why would you be driving nga mazima tolina sente ndabandoza mawulire nga ndaba omwana yafuna olubuto results zakomyewo naye ali lubuto mbu omusomesa yamutwala asimaamu mbu bwe maamaliriza pepe yasembayo n'amugamba mbu ajja simaamu ofiisi agenda muwa success card mu success card yamuwera ddala success card 2 yamuweeye ekipapula n'amuwa n'ey'olubuto bakisibe oba kifiirayo mu kkomera kyekimanyi beetaaga okwogerako nabo omwana amanye nti tewali nkolagana yonna neyinza kubagatta namusomesa it's only education bw'aba nga azikummye at least genda olwopa ewalala banaye abazadde muyigiriza abaana okustandinga up mu bintu ebimu omwana asobole okweyogereranga nti omusomesa aganye okumpa makisi ate bwe mba sikoze bwenti nze nowe namala senior 6 omusomesa wange owa history yampa akasimu nga bakamapeesa kaliko ekigambo saga nga kagenda muno naye layini 2 kati nze innocently wajja osireyinga ate nsireyinga nze nali mukwano nnyo wakasimu aishi nga tutewa muzeyi kasimu mumwe bampadde akasimu yanteeka mu mmotoka bulungi ne tuddayo nga namaze ne yunebu nenga tuddayo okusomera ne tukazaayo ate nga amulekedde warning kata agituuse paka wayekyemu nenga kabwanga indeed bagambye the big up Muzeyi Kasim is being appreciated here. We are going to be reading a few of the comments due to time, but she talked about okuliza abana baffe mu balaya Katonda. When I was growing up, we would never go back to school because those prayers is very effective. For abana nga tuli masoma tulimbibwa ebintu bingi bwe twasomera nga bali obukalabanda simanyi wabwe alina real because sabula bakonze nganze but mu kitabo noziba amaaso but waberangayo obukalabanda simanyanga obeera webase ne bakwogeza sima abane bakuba ejjiko oba ne bakwogeza a lot of things they would say I never witnessed most of them by the way I personally never witnessed most of the things but they used to happen in school waliye simanya ne omusambwa gwayitanga wanonga ebazimbe so I don't know why do they consult schools anyway simanyi but ebena omwana musabire atukenga tegena abera abamu bagetinga traumatized tubera n'abasezi bakusala ebiri nga tomanyi kubanga abasezi bali real anyway I never witnessed most of the things but chemanyi ndo zabyaliyo musimya fo kutwaberanga n'omwana omusezi muddomu ngekesi ye tebeerako kufulu naye nga ne mba 10 temugigula kati oyo omwana omusezi yalina ebyewaabwe yali musezi n'ebyaddala ng'azuuka ekiro naye story ye mpanvu gibanyumiza ngala and let's all these things of smile zimugikuba abana nga we tried so much nga bana bazirika simanyi do these people still faint abazirikanga masomero like do they still faint njukira nti nga tebakiriza bana kugenda out kusaba kati nga abalokole basabira musomero kusana naye nga mu prayer abana bayinza okugwa abalokole bebabeera n'emizimu ne mawulire lwa mizimu in 2011 mawulire radio simanyi mizimu gikuba abaana so abaana mubasabire banna kituufu musabire abaana ameneze nasomera anyway abaana bazirikazirikanga nga boyfriend we amusitula nenda simanyi abakyazirika abaana abo but let's just read I think we shall read each one of us one comment sorry I know comments nyingi nnyo thank you so much guys for watching thank you so much agamba keep up the good work thanks for the show may God bless you all tumuhimbi senomanya agamba about the lower decker I had my 1-inch mattress therefore okwegala okadi yakafaliso kange I would tie my kafaliso every morning nenkatereka ewa store man kale gwa yagala okutuula ngotula katanda kelele twagitanga inchi pepe Brooke Williams
akantu nga tekaganya kwebaka batangira emifaliso gya inchi mukaga ne bulangiti y'ekyoyo. Here is an advice from Brenda. Brenda says, pack the suitcase with the children so that they do not pack things which are not allowed in school, like drugs. That's very right. No man, wamaze packing a case, you don't even go ahead to check what's there. Ayinza retwawo mulanga lwe natandikanga okupakinga ebiddeyo next term. Nga ntekamu kimu ku kimu. Wood Williams, thank you so much for watching. I see your comments. Drugs in schools are not a crime. Abana batwala drugs zetutategera. Omwana atwala mmira, abana batwala kuba, abana batwala enjaga. Nze kakati brother wange bamugoba ku Mbogo High School. Mbo bali mbu yaine mukwano gwe nga bayingiza omwenge mapa epapali. Mbo nga bagutunda ne baguguza bannaabwe. You know a popo, you know a papali. Nga bali salamu ne bateeka omundo omwenge ne balizaawo. Kati gwe otwale oli alaba papali abana babagana fruits, of course not. Kati fruits ozigana otyo omwana. So kati nga ye business yabwe nge bakolera era kyamu expulsion ku somero. So Ngomba Farida. So zenga mpumba njagala okute esawa ziweze. Esawa zezo. Chine dakikanya tube mu kifo kino. Mtu wangu yiza baba. Mwenyewe batabangu ya ulinda chikabangu ya. Ne akatalekeka yo comment ya Noman. Agamba mwogere ku bazadde abatwala abana mu boarding which is too close to home. Nze my parents would come to my school mbomba sabire ku sabuni and salt for my own business kiswalo. Naye no man to kisusa. Farida, your closing remarks. Nze njagala okumaliriza bana njagala okujjukiza mu abayina abaana abazaaya abaana ku masomero yandibanga si mwana wo naye nga bwe kuddayo ku masomero olina gwoyamba olina gwo school fees nga tonazaala naye ng'olina already gw'osomesa you are a parent by responsibility bana temukayuukira baana bano bw'aba akuwadde requirements zitunulemu omugambe okimanyi oyagala bintu bya mitwalo 2 naye nnyinawo 10 kati kiki kyolaba kyoteetaaga nnyo kye tuba tuleka ojja kifuna oba in the middle of the time oba nja kireta covid ogende n'ebyetaagisa ebitonotono ate omwana takuwa list ate n'oyomba buyombi feno ebyo tetwagabanga ffe list ffe muze yamanyanga ebiri essential by'olina ogenda nabyo kati ebya list zisaza mukalo yangamba mbu wakolanga sukaali nga oyojja kunywa ne mukwano gwo omukolo we wamuguzeeyo gwe nanywa mukwane yushaka twalwe jo friends oyojja kunywa kuwa mukwano gwo sabuni mbu mukwano gwo ajja kuwako nga gula bitawala nga muze yakukuutira n'okugenda ku ssomero tokola mukwano na mwavu munno oba musiru munno tagenda kuyamba kati mwena mufuna 2 why are you with friends with such a person ngagamba fune emikwano ejijja okuyamba fune mukwano ng'akusingako ku magezi nti ojja kumwebuuzaako they will help you tofuna muntu gw'osinga magezi tajja kuyamba tajja kuyamba nnyo kiri awo because every time ajja kuba akukuzza mu birala so ng'akukuutira nnyo n'emikwano gy'ofuna gyegendereze so abazadde banaye twogere n'abaana baffe tubafuule mikwano gyaffe bw'aba akuwadde ka listing ebintu ebiriko biyitiridde n'amasomero requirements nnyingi nze ndaba wano last born waffe wakaba mugamba alina ogenda n'ekiro 10 eza sukaali za tamu namba ate bw'aba tagenze nazo omwana tayingira so kakati omwana bw'aba akuwadde listing eyo ebintu ebimu mugendeeko ku masomero mwogere n'abasomesa mwogere n'administration balina engeri gye bajja kuluzeningamuko bagambe kale aleete 5 agira asoma endala ajja zireeta oluvannyuma so banaye temunyiigira nnyo abaana bano mujja kubatiisa okubeeyabiza ate nga kyalibadde kirungi omwana n'omufuula mukwano gwo kubanga kati homosexuality esusse nammwe abaana bw'olaba sexy y'emu mulenzi munnakukwatirira muveeku mwekalizemu omugambe wayi sibyagala olaba omwana mulenzi munno akukwatirira bwakugabira obulabolabo akwagaza ki kituufu kyenyini kyakwagaza kyekiriwa why would he be giving you gifts so mwebuuze nnyo abaana bamwe mubateeke ku alaati mubakutire tokkiriza muwala munno okukwatirira tokkiriza muwala munno ebintu ebimu abaana mubibagambe from home because abasomesa bemulekera responsibility they also have their own kids bebagenda okubanga batekinga responsibility yaabwe ng'abazadde so omulimu ogwo ng'omuzadde tomuwa omusomesa kola omulimu gwewaka now it is the time abaana mubatuuze abaana mwogere nabo financial situation mbi omwana gimutegeeze
baze nti wakati wali sente so kyonna kye tukuwadde kiriwo teweegomba ekyamunno tomanyi taata we gye yatobye kubimuwa gwegenda n'ekikyo because kyekyo taata wo kyasobodde. If you have these genuine talks with your kids they will understand you. Naye bwe buli lwe mubeeranga ebintu mubyesirikira omwana cannot know ye ajja kuwandika buwandiisi tamanyi mbeera taata gyayitamu oba maama kufuna sente zino naye buli mwana wo wona omweyabiza n'ebintu agana mbadde ngenda saba maami naye kamuleke nja mweraliikiriza nja muleetera stress nja muleetera pressure so bwe muneebeeyabiza abaana bamwe bajja kubategeera batandike n'okubeeraliikirirako obatasaba bintu bimu ffe batusabanga ebintu bimu naye nga tetubisaba waka because we knew ekisooka muze yalina obuvunaanyizibwa bungi nnyo tuli bangi ku ssomero so kati nga byakuwaddeko ebitondo make sure oyina sukaali oyina sabbuuni oyina ebitabo peeni ebirala bireke ebyokwejalabya mubiveeko fe abaana bajjanga n'obutambala babuteesemu pawuda ng'ajja bwati nakawuuba mu kiraasi nakawunyakawo kati ng'obyeko nga gulimu omutima nga gulimu akasaale ng'obunzika Farida saba mikwano abazadde tubeere babuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bwaffe tetubusuula tubukolere ddala bw'oba tolerwadde kufuuka muzadde don't date gwe beererawo because dating ereeta responsibility tolina mwana wa munno gw'ogenda kuzannyirako afune olubuto mbu it was not we are not prepared olubuto lujeemu akomekerezebwe n'obulamu nga abugenze ng'afudde n'okufa. If you are not ready to be a parent don't date, don't do sex gwe beerawo nga father ne ba brother tebakola sex, right? Thank you Farida. Lilian, your closing remarks. Abazadde bane mugambe like mujjukizenga ko abaana bammwe nti balungi omwana alimetuuka ku ssomero nga bakimugamba awuliranga ekipya amanye nti waka ebyo babiŋŋambanga obulungi babumpananga nti ndi mulungi aleme kutuuka eri omwana atandika okumulimba n'ebigambo ng'oli mulungi bananga onyirira ofaanana bwoti omwana wo bimugambe muzadde gamba ku mwana ne mwana wange oli mulungi aleme kutuuka eri nga byenana bimugamba naye ng'akola ki ng'awulira bipya. So abazadde bannange kyotasobodde omwana mutegeeze okiwulidde ate n'abaana naffe abaana mwebazeeko abazadde bayita mu bintu bingi nnyo okukuwa ekyo kyasobodde okuwa kakibeere kitono kipya omwana asiimako obeera n'omutima ogwo ogusiima omutima ogukkiriza nti kino kyekiriwo kyennyina okugenda nakyo okiwulidde ojja kusanga nga abaana baleese keesi ezijjudde abaana baleese bokisi za juice simala baleese biki otandika okulowooza mbu naawe bwe bulamu bwolina okubeeramu naye nga weerabidde maama we yakupaakingidde eminye watandikira ku ebyo ojja kunywa kyayiwa okusomero okiwulidde. So abazadde abasomesa mukulu omulimu gwammwe edda twabanga ne basinia woman simanyanga abayitanga senior man teacher abazadde bana abasomesa tubasaba basinia woman ne basinia man mukulu omulimu mwakolangidda bakyaliyo basinia woman teacher nakumanya ezo sessions ze twafunanga ez'okutubuulirira abaana okutandikira ku nazesunga yani ng'obumba nga zitandikira ku 8 paka lweggulo nazo muzimu abaana muzibategeeze omwana omutegeeze nti okuza omukono emabega togenda kufa abaana babitiira ddala nze nkubuulira omuzadde gwaba agamba omwana woze babinjagazi olunaku olwasooka nze nagenda ncacanca naye omwana n'akaaba amaziga nawulira ddala ng'ayagala okukola ki ng'ayagala okwetta. So abazadde bannaayi buno buvunaanyizibwa bwammwe wagenda oyesunga nalina essanyu liyitirivu nnyo nze ndeka n'okundeka naye ozijja wano naye ng'owumbawumba akati wamma abadde mbagamba n'okugenda kigenze onakibagamba next Saturday naye nga mbadde balabi balungi naye nga etunava mu kifo kino mwena mwena baliko get a pen and paper. I'm reading to you something very very important. Write this number down 0701 800 212 0701 800 212. Ensonga eri eno lwaki oli kwanika enamba ewamanga. Diaspora Link is back. It's going to start right away this Thursday and it's going to be better than even it was before. And here is the thing, if you have anything you want to know about people in diaspora, oba n'omuntu wangali oba katugeze UK oba aliwa inajalinga you have that message you'd want to hear from them, you could inbox that number nobagamba what you want or the content you want from that entire like from the diaspora people. Twagalo linking the difference between fabali eno bali eno muwanga muse ne fabali eno mu Uganda n'abantu bafa batuliko outside the countries oba ali Juba oba ali Juba eri mu Uganda oba ali Sudan kituufu oba ali Uganda oba ali Sudan oba ali UK oba US kabere mu Europe oba Asia yona jali. Yes, inbox 0701 800 212
to diaspora link this time round. You guys, this time round, omwami mukosa gakwanga abatwala mu nsonga ezo agenda batwambuza globe yonna nga rolling no so me ati lero ndi mu Asia, lero ndi mu Europe wano. So you guys mwaroze ne number ya prime minister Wood William yeyo joli lero tugenda kutuuka ko esayo na Wood William ngakwa mulaga mwe nandoza mugamba ne Wood William ya esawa yonna he's one of the people wetuga kwa tubatusako wano ngatubulire ebifajali ngatuwe ebifajali they're going to link us with all those people in diaspora nenga mbade bala bibalungi nnyo. I see you guys next Saturday. I love you so dearly. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.